nga Marisa Betty naye mwali mukana akatuuse ke tokwanjulidde ke bayita Mai Kadama ogera direct nti ali mu biseera bye by'okuddira yagamba kitange munange kitegeeza gwogenda okumanya gwe taata nti nkomawo ng'alwadde ba boyfriend bamanyamanya dda kati wuno lwagamba taata nti nkomawo kati ulira kodi z'abakadaama nti tusimbula eno naye nja kutuuka eyo mu nnaku nga nnya kuva kati taata yagamba yennyonyi kyeuze mu linnya kyogamba ogenda kulinnya oveeyo ate otuuka eno mu nnaku nga nnya ng'osimbula liiro nti waliwo stop over waliwo wano kale gamba tatakoye kale katukusabire kuba sibitegeera mujjukira bulungi eddoboozi simumanyi bwafaanana naye eddoboozi ndijjukira kale munange taata essanyu lyajjula kuba munange kyali ayagala kasente ali kuseeteeza bwana naye munaaye kati afunayo bwakulya munaaye kampeereza yawo abiri agenda kuteerako abiri muli ku kyennyanja kole munange tujja tulya kwezo maama nabebale paka samaguleti ye munange taata amanyi omwana yagenda okukola dda n'essente kati atuweerezaweerezaayo ku kasita akomawo tulaba obulamu nga butandika naye nga munange taata byonna byasuubira mukama yamanyi tuli ku firimu yaffe Mai Kadama mwekanye kale ntwadde saidi eno omanyi kati omulasita ono abadde w'amaanyi Apollo kati atambula kwegamba kyabala kyonna kyonna omukazi akomawo mawulire kinaagali mukuwajja ekyo manyi agala nnyo ebintu by'essaagasaaga sawa mwenda bali mukuwajja kati owuliriza firimu kati ono yamugambye entuuka ssaawa 9 kyokka ate taata amugambye nja tuuka mu nnaku nnya wuliriza obwenzi bw'abakadaama wetegereze ago ge bayita amagezi nerikimbwagoba walogera ensonga enkulu erimu tuva ku mulamwa okitegeera ene pulaani yaffe ekimu kigwe kati yamugamba gwe kakkana bukakkanye tugenderera ku pulaani yaffe bw'aba agenda kujja buli kimu kiri mu nteekateeka totya nina waluti walibadde okubira kumakya nesijjala bisoboloza kati wulira ensonga yamugamba tugendera ku mission kyona kyetukola tuli ku mission tugende tumukime kati musajja waffe ali eno ali mu kwasaganya bintu omukyala yamugambye munnange nkomawo kati wuliriza abali awo naye akasimu ne kavuga wangi flight yekyuse kati wulira abakadamu bakyusakyusa ebintu wulira firimu yaffe kati Kadamu ono tata yamugambye basimbula leero ne batuuka mu nnaku nnyo eno kati ate Alex amugambye ntuuka essaawa 9 Uganda kati ate Eric amugambye flight yakyusiddwa nja kuba nkutegeeza nga nsimbula nnone wuliriza wetegereza Kina-Uganda bw'olaba Kina-Uganda kuba kuyiga niko expert kutumiddeko nentumira ne Saalongo Nsereko Kaliirwe sebo mbatumiddeko nga nze abatumiddeko nze VJ Patiro ne itsoke kasitagenda ajimulage business ajimulage ebintu ebitambula mutuufu ng'olina gw'oyagala tosobola kumubaamu kubuusabuusa eba yamugamba kale tekirina buzibu kasita ogenda kudda kwe kasita ogenda kudda ba flight ekyuse wonajjira nze nkulinze kwakafumito bannange kyomuntu ategeera siza butamu omutima yimbamu akayimba nedda nze simulaba amazima tulaavu ekyaliyo omusajja omulaba ng'ayimba kiri ku mutima tetwalwa twadda saidi eno oludda saidi eno okimanyi nti abaana babazedda ku kisaawe Kadama yayingidde dda Katonda wange ne mukwano gwe bonna bwe baavaayo kati bali bataka ku kitondo anti saagala jasinga tuuseeyo mu geto mu bataano bange
Kisegera lozi. Bana nandi bairenze nilirayo waife busoga. Ate kulwaki tasinya lulenzi. Wekanya omundange yali mu ddiiru. Era yagamba zibana enedirayo waffe busoga mwana musoga. Kakati ono amulese basoke basisinkane wano. Babadde babeera mu kiyumba. Naye nga kati bano kye bakoze kwe kubaleetako wano mu kalooji basoke bafune bawummulira ate bagende badigiddemu okwo abaana bava ku kisaawe essaawa zino. Batukira saidi eno nga boolaba kwe kukwataganya ate abe nga babasitulirako babeko babayingiza kugamba banoonye bwe bakola ki kati omukulu ono taano wakiri waffe ayagala kuyimirira mu guno omupiira ensonga oziraba naye n'agenda gulira guli lwakuba gwe fulani gwagala kugenda musoga naye ensonga eri nti babasigalemu so bava olayo siwatene esi obusigwa ensonga bwebiri ebintu bwana bava bweru agambye tulino ya musoga genda iteko genda idinda mbalage nti butwala esi akabi efumba n'amazzi ebintu bya bbeeyi. Kale basooka ne bafuna babayingizaako kasitoopu ova basooke bakole kye bakiringemu ndowooza zino ennaku zagambye kitaawo ennaku nnya basooka kukiringamu kaawo kati tulolabye twagala ssente maaso kulutimbe kakana mu nsonga yonna balina okubeera nga babembejja kuba kati bwe baliko akaliibwa aba bagulira katugende tusooke tudigiddemu basi kati sawa yakutambulamu bamaze okulokengerayo ebintu kati bagenze kutigida mbabeeko we batuula tebanyumyemu ku byeddala. Twatukira mu kaffe n'akasanyukibwamu bafuna bakiringira banywe ku byokunywa mpola mpola kale ebintu ebikuba abakazi bitono nnyo dreads kuziweweetamuuko kale omuntu ng'ayagala omuntu tabulwako kyamwagala kulaba n'obulevu bwawe weeta okimanyi nti omuyayi omupiira yagutuddemu kati yeze ng'ayagala kudda busoga atandise okunyumira bagala mutwala kazinga senene nagamba okuba wajja mulamu wange sagala mukazi mulala yenna simanyi nekyo sijokunywa kikimu onwampola kati ensonga nga zigenda mu maaso buli omu asuubiza munne yabadde alina okugenda ye bibisazizaamu kati wakusula omukwano gutandise okugenda mu maaso munne ng'ate balina okuba nga babasanyusa mba bakulisa ennyonyi ensonga zonna zigenda mu maaso bulungi bwe banywa kati muvu zitandise otambula babayayi nasooka amusazaamu naga kati gwogerawe mba mpuseemu katunonyo bwonti tambulirawo kati banasibabula tiktak zibakadama bansobera babeera mu fiita ne banyiyera boona ebisundosu kale wetegereza simanyi kiki naye munaye bakadaama batemwefaako bwefi embeera eriki agenze mmanju kati laba moves ezisansa otambula kati onombo kati wakubirako oba agenze mu kiyigo soka mukuvireko kati natandise okwebuuza munne batandise okubeera nga bakutambuza movu zaabwe nga bwe zitambula wetegereza ono atandise okuba takyalaba munne n'omwenge tegukyamunyumya naye kabatandise okuntaba kati kwe kumukubirako ndi yafunamu kaimajensi n'asooka atambulamu kati mu kutambula nga bazze ebbali bano bwe banywa batandise okubala nabo bagamba kati sibala boba bali ludda wa ndaba obudde butambudde ate ndaba noono omuntu agenza okunona erikina ye ndaba takomawo omuntu nga yatambudde mutufu basaana okuwummula kati yatandika okubeera ng'agamba wange twandiba tutambula ne tuddayo kati ate ono yagenza okuwona munne takola kitalabika kwe kusituka nti genda obanone genda gwe
kangende kuba bannange ndi mulavu ne Eric mbalaba kutulina okumanya nti essaawa zino kati yamulabyeko live aba mwetaaga bobi yagamba asagala nnyo genda omunoonya kangende munoonyeyo kati agenda osituka okugenda ono kwe kusigala wano ng'asikale agaava nze kaneenywere